kennakawukaako sikeerangako nkya lunaku lumu ne mumenya linnya, sikeerangako nkya ne mulumba ne mwogera, sikeerangako nkya ne ngamba nina obuzibu naye. Bukyangazze mu bulamu bw'ensi eno famire yange naffe tumulaze omukwano mungi nnyo naddala nga nze mwendi n'atuuka n'okwawukana ne Chameleone, nze nensigala nga ndi mukwano gwe kuba omugenzi AK47 ye yamundaga. Naye omuniga oyo lwe nasooka okufuna obuzibu naye era saayogera linnya lye, nasigala nga nange muwa ku ddoozi gy'abadde ampa ey'okuba nti toyogedde linnya lya muntu ne message agitegedde. Ekyasinga omuluma nze kulekerawo okuba mukwano gwe, kubanga siina kye nakola oba omulumba oba okola just kulekerawo kubeera mukwano gwe. Ne ngamba sikyayagala kubeera mukwano gwe. Ne mweyo embeera yagenda ku kitimba n'apostinga oluyimba lwange. Wagenda ku kitimba n'opostinga oluyimba lwange gwe kyali gwe. Wagendayo n'opostinga oluyimba lwange ng'oluzannyamu ebyo biweesiriwaza mbu simanya Kabaka FM simanya ki. Bwalupostinga mu mutima n'ensala amafuta ne ngamba olaba ekyo ekikolwa kyali kya kintu kikulu, wali okoze ekintu eky'amagezi ekikufaanana ekikugyamu. Bwapostinga oluyimba lwange muli nange kyankwatako ku mutima ne ngamba omanyi mwana tekyetaagisa kweyongerayo, ffenna ne tusala. Era namusanze ne kumbaga, nakusanze kumbaga like 2 days ago. Noyitawo bulungi ne basajja bo, ffenna ne tuyitawo bulungi ne tugenda gye twadde tugenda. Nze kati kankubulire, I love my friends, my real friends. Mukwano gwange gwe bayita Fujita ye nannyini bbaala ya Supremacy. Ebbaala yiye eri bizinensi ya mukwano gwange. Bwe mba ŋŋendayo manya ŋŋenda kuumibwa, manya siina buzibu na muntu, era ŋŋenda nga bwendi. Okategeera show eyabaddeyo ya Scorpion immediately bwe nali nkuba akalangako nagamba n'ogamba sitera kujjayo eyo nayo no mukwano gwange ŋŋenda kujja muwagire, era yembeera yokka eyabaddewo jjo. Jonza okujja ku sheeyo nazze n'abantu ndowooza ekinene 7. DJ wange Kisirande yabadde akwata kamera, driver wange, manager wange, kuliko n'abawala ba timu 2, few people. Saagenze kulwana, saagenze kubanga nze nawe musajja gwe tewabadde buzibu bonna, tekiri necessary. Bwe twatuuse nga nkyali mu mmotoka, Gladiator najja ku ddirisa ly'emmotoka nansikayo. Gladiator mukwano gwange, nensanyuka okulaba Gladiator nenvaayo mu mmotoka. Bwe navuddeyo mu mmotoka ne Baby Zoe najja, kati ate nensanyuka okulaba Baby Zoe, nensitula Baby Zoe. Mba nkyasitudde Baby Zoe. Bannamawulire olw'okuba tukutte omwana tuli ne Gladiator Palaso, ne baleeta zi kamera zonna ne bakola ki? Ne bazituteeka mu maaso. Kamera zonna olwazitutadde mu maaso, King Sir n'amala okuyimba mu bbaala n'afuluma. N'olutalo lwatandise nga ntunula bwe nti nga sirusuubira, nga sisuubirawo olutalo, n'osiwa kankula olutalo.
bawakankudde olutalo ffe abantu be nabadde nabo tekwabadde yadde omulwanyi twabadde tuzze mu pate olutalo baalugezezza okumaliriza nga kiraga babadde baagala kutta nze naye nze sitika boy baasiseeyo obwambe ne Jambia bino byenjogera biri ku kamera za Fujita ku Supremacy bwe tubanga omukufaalimba bate footage I want the footage bate footage alaga ogambye twawambye emmotoka ne tugiyimirirako njagala bate footage alaga nti twawambye emmotoka yo poze nga nagiwambye na Baby Zoe twabadde awo abasajja ne basika amajambiya mu mmotoka nga banoonya nze nenze nayimiridde bwe nti nga nina we mbalabira nga tewali nandaba nga mbatunulidde bwe nti nga bazze kunzita kati gwe King Saho tenze naye nga njagala obba bagamba siri mu kuwolereza ndi mu babuulira bya ddala bazze ne King Saha yatemye omwana ejambiya it's on camera. This is on footage. So, bw'aba yatemye omwana omulala bamukubye ennyondo oba ki ku mutwe is also in critical condition. Muve mu byekisiro ono si TikTok bino bya ddala buno bulamu bw'abantu twadde tetuzze kulwana n'akakusanga saha emirundi emeka ng'esatu bukyanga ebintu bino bibaawo ne tweyitako ne tugenda kuba gw'oli muntu mukulu sikusuubira kubanga bano ba upcoming watemye omwana ejambiya kiri ku kamera it is on camera this is footage at Supremacy yakuta omwana nga atema ennyama ku bucha n'amutema atema ejambiya ali mulago bamuyita bamweyana gyali kakati nno nze kyensinga okwagala ogamba bakyali bangu musobola okeera ogambye obuuzizo bankulinako obuzibu nze sirina buzibu singa obuzibu mbulina era wali butegedde gye kuba wano Kampala ffe gye tubeera nesazze na buzibu nazze n'abawala nazze n'abantu bakwasi ba kamera nabadde na Baby Zoe muddeyo mulaba akatambi olutalo we lutandikidde nabadde nsitudde Baby Zoe nga nina Gladiator naye abantu abamu kibangwira okunenya bannaabwe okusinga okuyimirira mu nsobi zaabwe okitegeera tokeeranga enkya n'oblaming omuntu ku kintu ky'oba wakoze ebizibu by'oba oleese tewabadde buzibu jjo bw'oba oyagala ng'owulira ky'oyagala ekyo nakyo weekiri nekyo kuggwe tekiri necessary kubanga toyinza kusobola naye ate tetwazze lwana naye obuzibu obwavuddemu ebyo ebintu ekirungi buli ku kamera abantu bewatemye ennyama abaana b'abantu era it's on camera oli responsible ku bulamu bwo gwe musajja gwe oli musajja mukulu ogenda kudda mu kamera olowooze guno omusango gw'abawagizi gugwo bibyo oli responsible ku bulamu bwo tewali agenda kusitulira muguguugo abo bonna bonnyonnyola tekuli yabadde na jambiya wazze ne jambiya n'obwambe mwatemya abaana naye omuntu alimu obwassa kyemalira asobola kulaba nsobi mu banne kyova olabako era okulimba eggwanga mu kifo omwabadde kamera ng'era omuntu atali muyivu mu kifo omuli camera there is security cameras there is journalist cameras ndi ne Baby Zoe ndi ne Gladiator tetuyina buzibu kyovola naludde n'okuva ku scene because the battle was nga kyewuunyisa naye omuntu sikyemalira ayanguwa mangu okunenya abalala ye tayasobola kweraba mu nsobi kati obwongo bwe bukeddeerera omugamba kujja ku social media kutandika kukuteeka kulimbalimba abantu n'ebyalimbira biriko kamera simanyi na Baby Zoe bwe yasigadde mu mbeera ki Baby Zoe mumwebuuzeeko kuba yabaddewo bwe banga testimony y'omwana omuto oyo eri true she will tell you naye toddanga awo n'okeera n'otandika okunenya omuntu omulala olwakyo oyiseezizo gwe z'okoze ng'omuntu awali olubigambo ebyokwogera teweetaaga lutalo nze nalabye nga terwetaagisa kuba sazze lwana kiri kifo kya mukwano gwange mwenyini mwazze n'eggaali mwagala okukakasa ne muli bakibanda ba mukyalo boy muli bakibanda ba mukyalo
awo kati olwanira mu bizinensi yaffe gita ku konsati ya kyaliwo oyagala olagira obubanda lwaki nadde nzija okulwana nga nzija mukwano gwange gwe wennyini gwagenda okulivinga consequences of your choices era ngezaako okugamba nti bw'oba ng'oli awo omala obudde oli ku tiktok wandyanguye n'ogenda emulago n'okebera ku gwe yatemye embeera mwali gwe watemye footage gyali ku supremacy ng'omukulu sseba akutte ejjambi agiwuuba atemu agoba ono n'ejjambi agoba oli naye nga fe nze nadde so boyi wange njagala okugamba kyangu okunenya abalala osobola okumala obulamu bwo bwonna ng'onenya ensi naye ebiva mu bulamu byo byonna bisinzirira ddala ku ngeri gy'obukwatamu ejjambiya gye watadde mu mmotoka eri ku kamera ng'omuzijjayo ne mutema abantu abatazze kulwana abo abadde ne bannamawulire be mwayisa abo simanyi oba bannamawulire kati be baya fe tuli baserebo abantu batukuŋŋaanirako but I came with very few people naye omuntu omunafu mu bwongo a weak man blames others omuntu obwongo obukola yenenya asobola okutulanaga nadde nno nejjambiya twabadde nno n'akambe n'akeera najjukira gwe saawa toli mutamivu vamu ebyo byonyosa okoozuukuka ojjukire ng'ogalula ejjambiya otema omuntu yagendedde mu ambulance footage yenna waali. This is all information that is available. Wandivuddemu ebyo n'ogenda n'omaliriza bye watandise. Omuntu omugezi tadda mu byakusongasonga engalo oyina nnyingi ez'okusonga palaso manyi mwamanyira kuzannyira ku linnya lyange mmwe bunnakyalo. Gwe kannakyalo k'ekigungu watemye omwana oyina empisa embi. Tewabadde lutalo lwetaagisa kasajja gwe okumanya omutima. Nakulabirawo nga toli mukwano gwange n'enkusembezayo. Bino bya music tusobola okwekuba endongo. N'abawagizi ne banyumirwa ne ssente ne tuzikola naye oli mu by'ekisiru mb'otambula n'ejjambiya. Radio g'okoppereza twamufiirwa mu bintu bya kisiru bwe bityo. Tewamulaba nako tewamusemberera nako wamukopperanga eri naye tuweefuula amumanye ennyo. Bro, lekera stop blaming other people. Lekera okunenya abantu abalala olwa choice ye yogenda mu mmotoka gy'ejjambiya otema abantu. Bwibanga bye birooto byo live up to it. Nenga lekera okusongasonga obwo obugalo bw'osonga. Gwennyini mwagenze ne mujja wavudde oba ennakawuka ng'olina abayaaye bameka nga gwomanyi ozze kulwana. Ne kati eno mu Kampala gy'olwanira gwoyinza osobolayo gwe kasajja gwe yerijja gwako ennakawuka. In Kampala? Manyi mwewa nnyo importance. Mulowooza okuleekaana n'okusaakaaza eddoboozi naye mwakoze ebikolwa bye mugenda okwejjusa kuba biri ku kamera. Mbupalaso nze teri yankubye era siina gwe ŋŋamba nti ono. Naye nga waliwo eyatandise olutalo lwe simanyi oba asobola okumaliriza. Ebyo bye mwensuddiya. Nze sinnakubwako era to all my dear fans, I am very, very, very fine. Kuba saategedde lwaki olutalo lwabaddewo era ndaba mu footage nga nkyuka kuba nze mmanyi nti maybe twalina obutakkaanya naye tusobola okwesonyiwaŋŋana. N'engeri gye wapostinga ka video ng'oyimba oluyimba lwange ne ŋŋamba olaze maturity. Era toyinza kubanga waddamu okundaba nga mpeereza indirect messages nga ggwe zompeereza obulamu bwange bwonna ng'olowooza ndi musiru gwe kasajja gwe akatasoma nga yadde akatabo akamu. Agala tegeerera ani. N'omukyala gw'omanyirirako gw'oyagala okufuula ekyettabbu wamujja ku ntebe yange waka. Oyo omukwano gwange best friend wange naye tokimanyi oli awo. Kiki wali okoze gwe musajja gwe nkulinako obuzibu nga mbusanze waba wakulinako obuzibu bamuyita AK-47. Eyakubeererawo naye toddanga yadde okuleetera abaana be yadde akaswaki. Yadde obbalabako abaana bakyaliwo. Ate ombuuza mbu nkulinako obuzibu kati gwe nnyinza okuba naye n'obuzibu gwe. N'obeerawo n'oyiringuka nga bw'oyiringuka. Muzanyira ku bantu nze sazze mu lutalo. Naye olaba olutalo lwamaze essaawa nnamba nga nzize n'abantu 7 bro kati singa nabadde nzize mu lutalo nga nzize nga ndwagala nga mmanyi nti byebyo
Bro, I came in peace, man. Mwe mwenyini mwakoze choices zammwe, mwayagadde olutalo lugende mu maaso munzitire. Olaba bayagadde banzitire mu kavuyo bakere bagamba olaba Palaso abeera mu ntalo kati bazze n'ejjambiya n'obwambe naye bannoonyeza nga nze ndi musambwa gw'amayanja nga nyimiridde bwe nti nga mbalaba nga tekuli n'ogu andaba nga bonna bampitako awo n'obujambiya bwabwe. Naye are you sure you can manage you little piece of nothing? You sure you can? Are you sure? Muve mweno waipu gye mulimu. Are you sure you can manage? Eno Kampala, eno Nsulo, mwina okujja mwenna okunywa, mwina okuvaayo eyo mu nfufu yammwe eyo muba okyalo kyammwe ne mujja ne munywa. Oli wano owugulaze gwanga watemye omwana w'abandi mwana mwina empisa embi. Etazze omuntu nze personally gw'oli ku linnya lye liveeko kuba sikiwa nti na exchange nze yadde n'omuntu oba nalwanye. I stood and watched you guys make fools of yourself. Bwe nalabye nga muno mwagala nze nembeetegula nenvaawo nembatunuulya kuba sazze lwana. Ninze nga nazze olwana gwe tosobola nakuntunula mu maaso gwe. Gwe ebyo bye bakulimba ebyo bye mwesudiiza eyo muba obugundi bwammwe obwo. Tosobola. You can't. But I wish this was more music because there is even money to make. Nene mujambu mwetegese kutema abantu. Kati kyogana adde mpambye emmotoka ya ne Baby Zoe Kasajja gwe. Oba ne Gladiator. Mbalaba ne Gladiator. Bulijjo obadde olaba nti these are neutral forces. Kale osobola okugamba olaba oyo muganda wa AK47 mukama wange yafa. Kankyerekereze kuba nze nadde siina buzibu. Ne mu video bondaba saabadde na buzibu. Mutuwambye emmotoka yo. Motoka ki? Fenna twaze late. Kubanga saha okuva ku stage nze nabadde nzirayo. Fenna twaze late. Mukujja late nga waliwo space z'okuparkinga zabadde nga 2. Na parkinze nazze n'emmotoka 2 nabadde mu kagofa ka white ne Blue Baby. Blue Baby ne parkinga nemparkinga kagofa era nadde nesigamye ku mmotoka yange. Emmotoka ya white gy'olaba ssebo omukulu gyago oyina ne sente ezigula goofu gwe Kasajja gwe. Buba yesigamye ku mmotoka yange. Emmotoka yo gye nadde nesigamyeko. Ne kati kazze wano obuyambi bwe weetaaga kweyamba genda tandika ku miswiba gye weetuusizzaako. Gwagaludde ejjambiya n'otema abantu. Ekyabadde kiri unnecessary. And this is on CCTV camera. Ekifo kirina buli camera. If you ruined your life and couldn't control your anger, obuzibu oninako obuzibu lwaki wadde oyagala kunzita. Nze yabadde ne Baby Zoe. Nze yabadde ne Gladiator. Nze yabadde ne bannamawulire. Kamera zonna mujja ziraba ku TikTok weziri nga tuyimiriddeawo tuli in a good family moment. Akasajjako omukyala ako ne kajja n'obuvuyo bwako. Tetwazze lwana blood. Nze nenzijaawo olwana nga kyenzizeeko. Abo boolina balimi b'amayirungi gye mubeereyo si balwanyi boy. Ffe twazze kukiwagira Scorpion man. Buli lw'obeera ng'onenyanenya abantu bw'olaba omuntu ayanguwa amangu okunenyanenya banne. Wabaawo amazima gakweka naye ndi mu bagamba amazima ago gali ku CCTV ya Fujita. Era nsaba agakutteko oba Fujita oba poliisi eteera obubaka obw'eggwanga buli omu alabe ekyabaddewo. Kubanga kano akasajja kyusa kyabaddewo ate kiri ku kamera ez'abantu n'eza poliisi. Togenda kikyusa obudde bw'omala ng'oli ku TikTok omanyi nabagamba you talk too much. Gundi oyogera nnyo wakati g'olinawo leka waakaayogere jja ku minzaani weepime mu kifo ky'okuddamu ebyo wandibadde wafunye dda looya omulungi. Pozi nga looya omunoonya ku TikTok. Bagamba okubleminga abantu kunyuma era kwangu.
paka ngo ekintu kikakkanye nga kiri kuggwe nga gwaliwo nga tewali akwetoolodde ng'olina okwekuba mu ttooki weekube mu ttooki obuzibu wabusanzeewa kamera weeziri. What did we do to you? We have never attacked you. We even met you at a wedding. We didn't attack you. Why? Ne kati attack method gy'otandise ddala ddala osobola musabire bakyali banga bali mu ddwaliro kubanga bambi bali mu mbeera mbi. Omuntu asobola okulemererwa emirundi mingi naye omulundi gw'ogenda okusinga okulemererwa ng'onenya abantu ebintu ebiri ku kamera ku CCTV at Supremacy kwebiri dembe lyo. Nze ebyange walusumuludde wamaze otambuza kano kazanyo ka chess watambuze peesa lyo kati nange mukisa gwange otambuza eryange. Sukaali wamutadde ku minzaani naffe tugenda teekako ejjinja tulabe ku sukaali n'ejjinja. Oh, that was terrible. Why? You made your choices. Awo bw'oli w'otudde gwe wakoze choice eyo nga tewali lutalo lwadde lwetaagisa. Lekerawo okunenya abantu n'okukasuka erinnya lyange ng'oli mansa mu kamwako ng'oli sikina oli awo. Choose wisely next time if you get another chance kuba watemye oli muzadde watemye omwana ku kamera kiri ku CCTV kamera si bigambo byange naye watemye omuntu ku kamera. So kyali wange nze bwoba olina obuzibu nga bwe wabulaze nti obulina ebyo byangu okumenya kwangu okuzimba kwe kuzibu naye tosobola tojja sobola. So, own up to your bitch-ass mistakes. Bye wakoze biyimirire ng'omusajja ogende otandika okukwata ku bye wakoze. Bless up. Mungu abakuume.